Yes, Red Zone TV ko chali tukyagenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako updates okwetoloola eggwanga lyonna gwagoberera omukutu guno kyokola kya mutawaana nnyo atanaba kubanga ogugoberera atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okujjukiza n'obeera omu ku abo abanaasookanga okumanya nga Red Zone TV etaddeyo ensonga yonna. Tukyagenda maaso n'okubanga tukuwa information ku kifaananyi ekyo kifaananyi kyolabaawo kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Bannayuganda bangi boogedde ebigambo bingi ku nsonga y'ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo kyafulumye era tetunaba kufuna nze wano ku Red Zone TV sinaba kufuna source ntuufu eyasookedde ddala okubeera ng'efulumya ekifaananyi ekyo, wabula ekifaananyi kyo kyalabise era information yadde ekitambulirako ng'egamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'alabikako era ali mu ggwanga erya Namibia. Nkuwadde ebikwata ku ggwanga lya Namibia lisangibwa saidi eyo wansi mu maserengeta ga Africa, lina boda n'amawanga nga Botswana, boda n'amawanga nga South Africa, boda n'amawanga amalala agali eyo mu Kalahari saidi eyo mu maserengeta ag'olukalu olwa Africa. Kakati gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV eyamala okusubscribinga njagala okutegeeza nti bannayuganda bangi bakomplaininze ku kifaananyi ekyo, boogedde ebigambo bingi nnyo. Kati nga saba kubanga nkutwala mu bigambo ebirala kansooke nkuwe endowooza y'ono sooka omuwulirize. Ebigambo byogenda okuwulira ku mukutu guno si bigambo byaffe, bigambo bya muntu ssekinnoomu, bantu ssekinnoomu, si bigambo bya Red Zone TV, si bigambo byaffe abaguddukanya. Sooka obiwulirize nzije tubeere nga tweyongerayo naye ng'ebigambo byo bingi bannayuganda bye boogera, ebibuuzo bingi bannayuganda bye beebuuza wano ku Red Zone TV kitukakatako kubanga tukuwa ebyo. Njagala obiwulirize nzije tubeere nga ate tweyongerayo n'okubanga twanalizinga ensonga eno. Ekifaananyi ekyo kyenkuteereddeawo ku screen kisaasaanidde nnyo ku mikutu migattabantu oba ku mitimbagano ne ku platforms ez'enjawulo. Kino kijjidde mu kiseera nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda yakava tutegeeza nti Ssaabasajja ali mitala w'amayanja yeegera okufuna obujjanjabi. Naye bw'otunuulira ekifaananyi ekyo n'okyetegereza bulungi kiraga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali wano ku lukalu lwa Afirika, ali wano ku Ssemazinga w'omuddugavu. Ali naye Katikkiro atugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yagenda kufuna bujjanjabi emitala w'amayanja era ye mu bazungu yagenda kufuna bujjanjabi. Mwamulabe mwenna mu lukiiko lwe yabaddemu ng'agezaako okutangaza ku nsonga ez'enjawulo naddala bwe bamubuuzizza ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Yavuddeyo n'atutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mugenda maaso okufuna obujjanjabi. Naye olwokuba wabaddewo pressure nene ebifaananyi ebyo bifulumya olunaku olwaleero. Simanyi butuufu bwa bifaananyi ebyo, simanyi bifaananyi ebyo bivudde mu sources ki nani abifulumiza, naye nga biraga nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu Namibia bwe bubaka bwawandiiseeko. Kati kino kindeetera okwebuuza ekibuuzo nti ani atuinforminga, ani atuwa information ez'ekiyaayi ezikwatagana ku Ssaabasajja. Ebiseera ebisinga twewala nnyo okwogera ku bintu bya Buganda nti buli w'obyogerako nga bagamba abaana b'NUP mubalabe be bagezako okulwanyisa Obuganda. Yensonga lwaki tubibeera bbali ebiseera ebisinga obungi. Naye waliwo ekintu ekigwawo nga tosobola kusirika. Mwenna mulabye ekifaananyi ekyo mukyetegereze bulungi. Ssaabasajja Kabaka alina mu bisandozi, ali mu biriigiina nga kitegeeza nti waliwo pressure ebaliko okuleeta ebifaananyi ebyo ng'obudde bukyali oba mu mangu ddala. Ssaabasajja abadde ng'amiisibwa ku investors ez'enjawulo, mwalaba ku nkuuka teyalabikako. Mwalabye wano mu kusimula emisinde teyalabiseeko, okugulawo emipiira gy'ebika by'Abaganda teyalabiseeko, ngezo za events Ssaabasajja zatatera ku mizinga. Kakati ani afuuligaani, ani atuwa information ey'ekiyaayi mazima ddala. Kubanga bwe kiba nti Ssaabasajja Kabaka yagenda kujjanjabibwa emitala w'amayanja ate olwaleero ne mufulumya ebifaananyi nga mulaga nti ali wano mu lukalu lwa muddugavu, wano ku lukalu lwa Afirika, ekyo kitwewuunyisa. Kati ani atuwa information ey'ekiyaayi? Charles Peter Mayiga bw'oba nga tokyali mu control ya Buganda nga tokyasobola kukola mirimu gyo nga Katikkiro, oli waddembe okutawanika okusinga okulusinga credibility yo n'Abaganda bonna ekyo kyabadde bakuwa n'ekitiibwa kye bakuwa. Bw'obanga ogenda kufulumya information ezifaanana bwezi edda emabegako wali wajja n'okutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka alina allergies era allergies emuzimutawaanya kigenda okuzuulibwa nga Ssaabasajja Kabaka yaweebwa butwa. So ekyo kitta credibility yo ng'omuntu nga Katikkiro wa Buganda nalwo oyo omutendeke.
osekera bwobanga ebintu bino byakuva dda mu mikono oli wa ddembe okusuulawo ttawulo n'otawanika okusinga ate abantu okulaba ng'omulimba abantu okulaba nga byoyogera totalinako information because nti bw'otunuulira ekifaananyi ekyo nga bwe kifaanana bwe kityo ng'ate wakamala otutegeeza obuganda ti Ssaabasajja Kabaka ali mu bazungu afuna bujjanjabi kiba kikulabisaamu ng'omuntu. So kale mwenna abangoberera era abanjagala era abafolowinga badde mbuzeemuko naye njagala okomentingawo ekigambo kimu kyokka, welcome back daddy. Kyokka kyoba okomentinga welcome back daddy. Nkomyewo okusobola okubaweereza nga bwe mbadde nga nkikola emabegakaawo sijja bannyonnyola bingi. Yes, ebigambo ebyo biwulidde bigambo bya muntu omu. Kati njagala kubaako n'ebirala byenkuwa gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV. Abantu si bamativu n'ebifaananyi ebyo bagamba fine, kale Kabaka twamulabye naye ate tetuli bamativu n'ebifaananyi ebyo. Ebifaananyi biraga nti Ssaabasajja Kabaka alabika ali mu buwambe. Kakati gwali ku Red Zone TV njagala nkuwe endowooza z'abamu ffe awulire bo bye bagamba. Nawe oli wa ddembe okubeera ng'otuwa endowooza ku nsonga eno, era tujja kuba tugiteekayo. Enamba ya WhatsApp kweri ku channel yaffe kuno ojja kuba ogisangako. Sooka obawuliriza na bano balina kye bagamba ku nsonga, era y'emu eya Ssaabasajja Kabaka nzije tubeera ate nga tutematema ensonga endala. Twagala Kabaka, twagala Masaaba, twagala abantu baffe abaasibwa mu makomera bateebwe, twagala abantu abaawambibwa 18 be tutamanyiiko mayitire. Bannange enguzi teyatandise ggulo. Enguzi teyatandise ggulo. Ebintu ebimu singa oluusi tusookanga ne tutabiwa budde. Nti kubanga tuddawo tusooke ku nsonga ekedde mu ddiiro. Enguzi nkulu nnyo okugirwanyisa kuba tewali ayagala nguzi. Wasuze Muteeba members. Wama ate kyogereko. Abantu bano nabo bane bujanga twogera kusonga ye byo bituufu kino kikulagirawo nti bituufu kubanga Mayiga baamubuuza ne bamugamba nti Ssaabasajja Kabaka ffe abeesobola tosobola tulagirira gy'ali ne tugenda ne tumulabako abantu ne bakkakkana emitima. Mayiga yaddamu n'agamba nti singa ngezaako ne mbagamba nti kati Ssaabasajja Kabaka ali wano oba ne mbabulya ensi gy'alimu, oyinza okulaba ng'ennyonyi zonna zijjudde nga bagenda okulaba Ssaabasajja Kabaka. Ennyonyi zonna ne zijjula abantu abalala ne batafuna na bifo. Yali ategeeza ki? Kitegeeza nti Kabaka taliiyo eyo gye yali atugamba ng'atulimbalimba. Ne bw'obeera otunuulidde ekifaananyi ekyo nga bwe kiri, batulimbye mbu Kabaka ye yakyadde n'akyalira ono omumpembe. Ssaabasajja Kabaka gwe bw'oba otunuulidde bw'oti olaba ku bonna ani yakyalidde munne. Ate nga bagamba mbu onomanya mbu ambasada weeyo Namibia, ate mbu RDC wa Museveni, ate nga ne Mayiga yennyini Gashumba yagamba Mayiga RDC wa Museveni. Bano abantu batuzannyira ku bwongo, batumanyidde nnyo ekisusse, batumanyidde nnyo Mayiga amanyiira. Naye bannange oba tukole ki? Kubanga ntunuulidde ekifo nga ssekitegeera. Nentunuulira ajja tugamba ali bweru ajjanjabibwa sitegeerayo. Kati ne mbuuza ddala bituufu. N'akasajja kano ketaaga kukolera ki? Naba nange mpulira nga n'emmeeme ensituka kubanga tunuulira Kabaka omwana w'omuntu, Kabaka omulamba ow'abantu owa Buganda ow'ensi ng'abeera bw'ati. Naye Abaganda baddawa. Lwaki tebasituka ne bakwata akasajja ako ne bakasiba emiguwa ne bakateeka ku nkondo ne bakakuba? Mpulira obusungu bwe kibanga kituufu wallaahi. N'Abakabaka waffe bw'atunula. Ddala Kabaka Abaganda tebasobola kwejjanjabira muntu waabwe n'addamu n'ateerera bulungi n'atunula bulungi. Kale. Ate n'ebbaluwa eziwandiikibwa okwo eziwandiikibwa ne ziteekebwa ku midiya nti Ssaabasajja Kabaka awandiise. Akageri Mayiga ke yabba ebintu bya Ssaabasajja Kabaka byonna n'amukoppa n'omukono. Ayinza okuba nga Kabaka ono nga yali yagenda dda kubanga ajjukira kuviira ddala ku nkuuka ne bamuwamba n'agenda tetuddangamu mulaba.
naye ng'ebikolebwa bigenda mu maaso mu Buganda bingi. Oba oli awo nti bakyusizza abataka, oba oli awo nti manya Abanyarwanda bazze ne bakyala e Buganda babaanirizza, oba oli awo nti kino kiri, oba oli awo nti kino kiri. Ssaabasajja Kabaka asiimye manya abakungu bakyusibwe, abataka bakyusibwe. Naye nga tannasiima, talina na kyamanyi musajja wattu ali eyo baakasuka eyo, talina kyamanyi. Mayiga akola bibye by'ayagala, obulamu bwe butambulira ddala nga bwe yabubala. Kyokka yenna ayambadde binniigiina, yonna alabika bulala. Naye kyokka ne batambuza ne Mukama. Ani yafulumizza ebifaananyi bino nga Kabaka ali bw'ati? Bino byonna babikola okumulaga ng'afaanana bw'atyo, basika reaction y'Abaganda, balabe mukyalina essuubi, balabe mukyayagala Obuganda. Kati ekifaananyi kino nga bwe kyafulumye, singa bareactinze dda, naye baasirika. Kino ekintu kyetaagako reaction, si kyekya bulijjo, tekirina kuba kya bulijjo, tetulina kiraba na kirabako. Ate eyabifulumizza yasazeewo abite, balabe bulijjo ababanja Kabaka balina reaction kisinga, bayinza kureactinga batya singa bamulaba ng'afaanana bw'ati. Ne babita balabe reaction y'abantu Abaganda oba Abannayuganda. Naye gwe walabyewo abyogerako, Bamayiga balabyeko nga babiteekayo. Abantu abo ye wabirabyeko ku midiya yonna, nga sinnabirabako yadde ku BBS. Nze banneena mwe munsobera. Ki ekitali kituufu weekiri? Ekitali kituufu weekiri. Abantu bano balina bye bakukusa. Amazima tosobola kuŋŋamba nti omuntu nga yeesinnamba. Mayiga osobola okukabya Kabaka okutuuka ku kino. N'eddala kiki kye mutwagaza? Ye mwenna mwe abasajja abakiika emmengo, mukikayo biki bantu mwe? Kiki kye mukiika emmengo? Enkiko ze mugenda mu ddala muteesa nga butya bwe mugenda okuziika Kabaka. Mulabe musajja wattu engeri gy'afaananamu. Mayiga ekimala vaayo onyonyola Obuganda. Vaayo otunnyonnyola ebbaffe. Otubulire lwaki ayisibwa mu mbeera eyo nga yennyini nsi nnamba. Naye ddala Mayiga ku birungi Buganda byekukoledde kino ky'olabye otusasula. Mayiga ku birungi Buganda byekukoledde kino ky'olabye otusasula. Ye kambuuze abantu abakyalina omwoyo gw'ensi yaabwe, abakyalina omwoyo gwa Buganda mukyaliyo oba namwe mwafa oba namwe mwacukira ddala? Pananga kasajja katutuddeko nga tulaba, mulabe baffe, mulabe nannyinimu nga bwafaanana. Bantu mwe kiki kye muligamba ensi? Kiki kye mugenda okugamba Obuganda nga n'Abazungu bavunnamira Obuganda?